tubaddiremu agataliko nfufunga bwe gabadde mu Kironze. Sanyu Robina Mweruka ngenda kutambuza ne katandike n'ebikulu ebyagabaddemu. Fere kyamukakasiza leero kumuzuula. Basse omusamiza azikudde omuzungu amusaleko akawanga. Abatuuze wabidde. Muzeeyo emibiri gy'abaana baffe. Baana abooluganda basatu bafiiridde mu nnyanja nga bazannyisa baaluuni. President Museveni alonze Governor wa banka enkukawe. Mulugunya kw'abantu naffe byetulabye. Bujja enkalala z'abalonzi ab'akakiiko k'ebyokulonda bongeddemu wiiki nnamba. Zebweyo ennaku 7. Kale mbebaza nnyo okukalira nze Mweru kandi n'emmebo mulungi. Akatekotulida tuama gwe bali bambidde muwala we emyaka 2 mabega nga singa yali polisi okumuyamba osanga ati mugenzi era nasaba polisi n'abala amateeka nga balamule. Omwami eyo Lutwama yali atutte omwana wange yajja waka essaawa 11 ez'olweggulo agenda okuvaawo ng'omwana tetumulaba mpaka twamala kufuna polisi n'etuyambako okuzuula omwana waffe. Omwana maana yennaku 3. Wadde Lutwama abadde musamize tekiganye omubuulizi w'ekkanisa ya All Saints Butale Misana Elisa Lubanga okumusabira awo obudde abakungubaze obutasalira balala misango. Omwogezi wa polisi mutundu ya Savana Samti ne mazima ku simu ensonga eno agyogeddeko bw'ate. Omusango ogw'okuteeberezebwa okutta guguddwawo ate n'okutaataganya eddembe ly'omufu. Abakwate kati bali babiri bayambeko poliisi. Wasabeka Sendo Nkagere yakusakidde guno ku Lwakukere TV. Ate abatuuze beekulumuludde okuva ku myalo 3 okwetaba mu kuziika abaana 3 aba famire emu abaagudde mu nnyanja ne bafa. Abaana bano baaguddemu 4 wabula omu abatuuze ne basobola okumutaasa nga tannabbira. Ekikangabwa kyagudde ku mwalo gw'e Nakibize Matale mu ggombolola y'e Bwema mu disitulikiti y'e Buvuma. Abaana 4 ababadde bagenze ku nnyanja okwoza engoye bwe bagudde mu mazzi ne babbira mwazanyisa balooni. Omwana ajja atugamba nti bankubira essimu nga ndi wano awaka nti oli eyo naye abaana bo obalina konze sibalina wano bagenze kwoza kyabaana bo 3 bafudde. Abafudde kuliko Seera Torofayino emyaka 12, Livingstone Mulakama emyaka 8, Sako Enoch Kiberegiyo emyaka 5 nga bazali baleni kulabako ne John Kiberegiyo abatuuze ku kyalo Mulogo mu luka gw'e Namatale mu ggombolola y'e Bwema. Okusinziira ku bazadde b'abaana bano bafudde ku Lwakutaano mu Ttuntu ng'omwana omu ku bana Scovia Nabuteme abatuuze gwe basobodde okutaasaako. Nti kabaluuni kaveeri nga kajja kawewa abaana bano bwe baakalengera nga bw'omanyi abaana bonna bajja bagwirana nga nze nkasookako mu kukasookako ako omuwala omukulu gwe bayita Seera Kotida n'agenda. Bw'agenda olw'okuba baali bayaayaana bonna Kotida n'agwayo. Mama w'abaana bano kulabako ategeeza nti abaana bamusaba bagende ku nnyanja boza engoye zaabwe nga beeteekera okudda ku ssomero ku bbalaza lwe lwaleero naye n'abagaana. Kyokka olwamulaba ne kitaabwe nga bagenze okugula mukene nabo ne bakwatamu ebyabwe baabo ku nnyanja gye bafiiridde. Ne mbagamba ate mugenda kwoza nze nja kgenda mwennyini tuwoze ffenna. Kati nze navuddengawo bwe nti ne taata waabwe nga nabo basimbuka nga bagenda ku mwalo. Fe okutubuulira wano baatubuulira essaawa 7:30 nti abaana bagudde mu mazzi. Okuziika abaana bano kubadde olwaleero oluvannyuma lw'okulaba emirambo gyabwe. Abaana bano babadde bayizi ku ssomero lya St. Matilda Nasaran Primary School ng'omusomesa waabwe Maria Somutanda Mutebi ayogeddeko ne Bukedde TV nawo abazadde amagezi okuwala okusindika abaana ku nnyanja. Ntuusa okulabula abazadde nga mbeegayiridde mbasaba bafeeyo eri abaana. Ntwala okulabula eri abatuuze bange babeere nga bafaayo nnyo ku baana obutabakiriza kuzanyira mu mazzi.
okuziika abaana kwetabyeko abakungubazi abakulembeddwamu omubaka Robert Migadde Ndugwa. Ssente wa NRM wa disitulikiti Friday Wandera, eyali amyuka ssente wa disitulikiti Harriet Nakizito Musiho n'abalala batuusiza obubaka obw'enjawulo okugumya abazadde. Ne bwe twogera ebigambo ebyenkanawa, ennaku omuntu gy'abeeramu ng'afiiriddwa omwagalwa we, naye ate kisukka aba ng'afiiriddwa omwana, ate kyeyongera okusukka aba ng'afiiriddwa abaana babiri, ate kizibuwala nnyo ng'abaana bali basatu mu ddiira. Era abaana bagasanga ekyalo, obuyinza tibweddiza yadde eddembe weriri, waliwo okubonereza n'okukangavula byanjawulo. Tuddemu tukangavula abaana. Basabye obuvunaanyizibwa bw'okuza abaana ku byalo buddeyo ku bazadde bonna nga bwe gwali edda. So tuddeyo mu nkola eri yoga nti omwana abeera wa bonna. Omwana wa munno bw'olaba nga waliwo ekyagendamu ekiza omuliro mutwale nti oyo mwana wa. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate Pulezidenti Yoweri Museveni alonze abadde omumyuka wa gavana wa banka enkulu okudda mu bigere by'eyali gavana Profesa Tumusiime Mutebire eyafa kati emyaka 3 egiyise. President Yoweri Museveni mu buyinza obumwe bwa ssemateeka alonze Dr. Mike Ating Ego nga gavana banka enkolo mu ngeri emu President alonze Professor Augustus Nwagaba ng'omumyuka wa gavana wa banka enkolo. Dr. Mike Ating Ego yabadde omumyuka wa gavana wa banka okuviira mu mwaka 2020 Olaisanki yali omumyuka wa gavana Louis Kasekendo okuggwako. Ekifo kya gavana kimaze emyaka 3 nga kikala oluvannyuma yali gavana wa banka enkulu Professor Tumusiime Mutebire okufa mu January 2022. Dr. Ating Ego musajja munnabyanfuna nga yafuna degree esooka Makerere University era mu byenfuna degree eyokubiri n'agifuna mu Cardiff Business School e Bungereza. Ayina degree eyokusatu era mu byenfuna gye yafunira mu University of Liverpool e Bungereza. Ng'ajja kukulira mu banka enkulu Dr. Mike Ating Ego yakolerako mu kitongole International Monetary Fund ekituula mu Washington DC. Ate Professor Augustus Nwagaba amanyiddwa ng'omukugu mu byenfuna yazala okulenda Kakamwene Kabale municipality yasomera Kigezi High School nga degree esooka yagifuna mu 1989 Makerere. Afuna degree eyokubiri mu byenfuna okuva mu London School of Economics. Yakomayo Makerere n'afuna degree eyokusatu mu byenfuna ng'essira liteeka mu kulwanyisa obwavu. Akolera ebitongole bingi okulina okusomesa e Makerere. Professor Nwagaba musajja munnalutali era nga yaliko gavana Rotary Club Muyenga. Tuwayiza n'aka Parliament kulonda kw'abakulu bano yabako balambulula. Professor Nwagaba kibadde kirungi nakyo because muyivu mu bya economics. Nebaza President Yoweri Museveni olw'okugamba nti bw'agenza okusalawo tuwa gavana omupya atunudde mu bantu olwedde ababadde mu system okusingira ddala okwawadde, kubanga kitegeeza nti tagenda kutandika nga mupya, tajja kwekwasa nti kino kyabawo nga siriiwo, atandikira wabadde atuuse n'ayongera mu maaso. Mpozi kati agenda kukola n'obuvunaanyizibwa bulungi kubanga omuntu gwe bamuwadde owokubiri bamuwadde Professor Nwagaba ye muntu bya finance abimanyi bulungi era ndowooza mubadde mulaba mpandika muwulire. He has appointed the rightful people to handle the rightful docket. Of course, we know very well Atingi was acting in the same position, and of course, the currency was also shaking. Congratulate Professor Nwagaba, who has also been appointed as the Deputy Governor. He's also a seasoned economist. I think the two are very, very, very good people that we think that can be able to manage and run the central bank. Their experience, both of them are seasoned. Twagala okuyozaayoza ne president okukola ekyo ekituufu kyasaanidde okukola kubanga ssemateeka bw'agamba nti no wanaabangawo gavana wa Bank of Uganda n'omumyuka we. Si naddala Uganda ebyenfuna nga biri mu mayengo agava ebweru ne munda, kibadde kirungi okulonda abantu bano mu bifo byabwe mu bujjuvu. N'ekyo bannaffe abo
tubasuubira bakole bulungi naye Rachel Nakase yakusakidde Green ku Awukede TV. Ate ko akakiiko k'ebyokulonda kongezaayo okukebera enkalala z'abalonzi okubadde okukomekkerezebwa olunaku olwaleero. Ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama ategeezezza nti enteekateeka eno eyongeddwayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno. Okukebera n'okuzza obujja enkalala z'abalonzi kwatandika nga 2 omwezi oguwedde nga kubadde kukomekkerezebwa olwaleero okwetoolola eggwanga. Abantu ab'enjawulo baalajjana olw'ebbanga ettono eryabaweebwa okwekebera n'okuwandiisa abajja abaneetaba mu kulonda. Kati ssentebe w'akakiiko ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama asisinkanye bannamawulire n'alangirira nga bongezaayo okukebera enkalala z'abalonzi okumala wiiki nnamba kati kwa kukomekkerezebwa nga 17 omwezi guno. Nolwekyo okusinziira kwemulugunya kw'abantu naffe byetulabye nga tuli mu field naye tulaba nti waliwo obwetaavu kyetaagisa okwongerayo ebiseera by'okwewandiisa. Nolwekyo akakiiko kasazeewo nti okwewandiisa kuno kwongezebweyo ennaku 7. Byabakama ategeeza ng'ebbanga libongeddeyo abakozi baabwe bakukola ne ku wiikendi. Agambye nti wakati mu kusoomoozebwa bakawandiisa abalonzi abajja 36,000 mu 1,232. Agaseeko nti abantu 29,221 be bakateekayo okusaba kwabwe okukyusa ebifo we balondera. Ate otwogerera kati tulina balonzi ku regista bali obukadde 19 emitwalo 9 mu 2 mu 15,574. Byabakama ategeeza nga bakizudde nti ebyuma ebibadde bikozesebwa mu nteekateeka eno bibadde bifaafa era annyonnyodde kwe kiva. Bikadde nga bwe twabanyonyola byabadde bigenda bitawanya oluusi nga bivaako n'ebirala. Awakanyiza ekyokuggyako abakyala abaisiraamu obukaaya ng'abawandiika. Si kituufu kibalina kikola era tugenda obakubiriza ennaku zino 7 baba abadde bakikola bakikomyawo. Eri abaana b'amasomero abatuuse ku myaka egironda Byabakama annyodde nga bagenda okutalaga amasomero okubabuuza era webabaayo bateekewo enteekateeka yaabwe ey'okulonda. Tusobole okuteekako puroguramu y'okutuuka mu masomero ago tulabe nga abaana nabo towandiisa. Mu ngeri mwakulira ebyokulonda ewa Kisota Robert Musinguzi alabudde ab'ebyokulonda abeegasi n'abakulembeze b'ebyalo okuggyako abantu ssente okubawa ebbaluwa basobole okukyusa ebifo ebalondera. Okusaba omuntu yenna ssente ntuyagala kumujjuliza foomu oba ssente bekusaba omuntu yenna ssente ntuyagala kuteekako stamp ku recommendation letters musango. Musinguzi akubiriza abatuuze b'omu Wakiso okwesa obudde bwe bongeddemu basobole okwewandiisa n'okwekebera ku nkalala okukakasa nti mu regisita mwe bali basobole okwetaba mu kulonda okujja. Ekyokusatu tutereeza ebitukwatako mu nkalala z'abalonzi ebyalo byaffe emiruka gyaffe amagombolola gaffe amanya gaffe spellings. Ono ategeeza nti abantu abateekebedde singa basangibwa nga tebali mu regisita oba nga tebasobodde kukyusa bifo bwe bagenda okulondera si bakwetaba mu kulonda okujja. Jessica Namawejje nga mukulembeze w'abakyala ku Kyoga agamba nti abantu tebafunye kumanyisibwa kumala era bangi batuuse obuteetaba mu kulonda kuba abasinga tebeekebedde kukakasa bagenda kulondera. Kuba abasinga bo bagamba si ffe tufunamu betulonda bye bafunamu era bangi abafisse bangi nnyo. Ate ye ssentebe wa Kona Robert Kasekende ategeeza nti abantu bajjumbidde naye abamu batidde okugenda okwekebera nga batya nti densite zaabwe zaggwako. Naye kye tusanzeemuko abamu ebibuuzo ebyandagamuntu zaabwe kubanga endagamuntu zaali zaggwako. Kale ate akulira ekisinde ki PLU General Muhoozi Kainerugaba ayimiriza bannakisinde kino ababadde beekalakaasa mu mirembe nga batambuza bigere okwolekera Parliament okulaga obutali bumativu bwabwe nga bagamba nti waliwo ababaka abalengeza General Muhoozi. Ab'ekisinde kya PLU bakungaanidde ku kitebe kyabwe Nagolo gye basoose okuweebwa emijoozi n'oluvannyuma ne bakwata ebipande ebiriko obubaka obulaga obutali bumativu bwabwe ku ngeri Parliament gye yayitamu. Mukama waabwe General Muhoozi Kainerugaba okwennyonnyolako ku bubaka bw'assa ku mikutu emigatta abantu.
abalala babadde n'ebipande ebiriko obubaka obuvumirira enguzi esuse yadde nga babadde boolekera Parliament n'ababaka ba Parliament bannakisinde tebalutumidde mwana okubadde David Kabanda ow'e Kasambya ne Jimmy Lwanga owanjeru municipality babadde na ambulance bawerekera n'abakuumaddembe. Batambudde ng'olugendo lwabwe balukomeza mu kkubo ku katikati erugogo wakati mu kwemulugunya okuva mu bamu ku bannakisinde bano. Tuzze wano okulaga obutali mumativu eri eggwanga eri bammemba ba Parliament bagufudde omuze okulya ensimbi z'omusolo ne baleka Munnayuganda ne baleka omunaku ng'abonaabona. Bakubye olukuŋŋaano lw'abannamawulire era ssaabawandiisi w'ekisinde kino nga ye mubaka w'e Kasambya David Kabanda asomye ekiwandiiko kyabwe n'ategeeza nga bwe basazizaamu okwekalakaasa oluvannyuma lwa mukama waabwe General Muhoozi Kainerugaba okubasaba balindeko omwezi ogujja lwagenda okubeegattako. Tugenda kukoma wano oluddako mujja kubanga kamera zammwe temuzitadde na wansi nga mubadde muzitadde wansi. Twagala muzitwalire mu bbanga mulabe empologoma bweyugumya Kampala. Twagala kwebaza poliisi ya Uganda n'ebitongole bikuuma ddembe olw'okutuwa obukuumi obulungi ennyo. Jeno ne tumukubira simu ne tugamba tusimbudde n'agamba kyandibadde kirungi n'embeerawo n'ekulembera mugenda mu Parliament. So natuyimiriza elugogo n'agamba muninde mu wiiki emu babbiri tugende wamu mu Parliament. Kyokka bano balabudde ababaka abasusse okulengeza General Muhoozi. Bagala okusembayo n'okusaba Right Honorable Speaker ne Deputy Speaker n'obukulembeze bwa Parliament bwe tuba tuzze ne General Muhoozi abantu abo tobanyigira ku liiso batuwe tubaŋŋange kubanga mukama waffe babadde bamwaŋŋanga nga taliiwo. Bayagala nnyo genda mu Parliament olw'ebintu ebikolebwayo bava ku nsonga z'eggwanga kati bakola byabwe bibyagala. Tevalaba omuntu ayimirira mu Parliament n'asobola okuyisa mu CDF waffe amaaso. Yo ku Parliament babadde boolekera embeera ebadde ya bunkenkenke ebyokwerinda binywezeddwa era enguudo ezituukayo zibadde nzigale. Kyokka ababaka abamu aboogeddwako okuli Theodore Sekikubo n'abalala baanukudde. Naye kyamukisa mulungi nti ne bwe boogedde ebibadde byoya byanswa million people march abantu emiliyoni emu naye ebalemeredde ebabuzeeko era nsaba engeri y'emu gye bayisaamu ab'opposition abeekalakaasa y'engeri y'emu gye babayisaamu abo abeefudde bakireerese. Oba awoza ngu Parliament erimu abali b'enguzi omuli w'enguzi si yamuwagira ono bamuyita Mawanda si oba akwata. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Kituuma Rusoke ayogedde ku kutambula kuno n'ategeeza nti aba PLU babawandiikira ne babakkiriza nga babadde balina kkoma katikati. Poliisi yagiwadde olukusa oba clearance okugenda mu maaso ne procession yaabwe. Kye mulina okumanya is that processions teziwerebwangako kubanga ziri mu mateeka. Just challenge weetera okuba is that wabeerawo obutakwatagana bulungi mu bantu abaprovidinga security ne traffic guidance. Fred Kajubi yakusakidde eggulire erino ku Rabukedde TV. N'emboozi eyo katuwummulemu katono tudde n'ekitundu kyaffe ekyokubiri muli mugano. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Kulisayo nnyo mu kuwummulamu okwo tweyongerayo n'ekitundu kyaffe ekyagataliiko nfuufu nga kino tukiguddewo n'okutegeeza nti ebula ennaku nnya zokka okutuusa oba okutuuka ku mwoleso ogwa Harvest Money guno gugenda kubeera e Namboole okuva ng'ennaku z'omwezi 14 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 16. nga tukusonera ku bigenda okubeera mu muleso gwa Harvest Money weekend okutandika ku Lwokutaano ku lunaku lw'abaagalana tukuleetedde omukenkufu Julius Nyanzi kyuma kiwagala kyuma sente zimeera ku miti omu ku bagenda okwolesa Professor Nyanzi omu ku byagenda okwolesa kulika eddagala ebizigo buto obuwobo ebyuma ebyongera omutindo ku birime
sako sigiriye kwesa oyiro motoka mwazigula naye bwe mugenda okukola saavisi oyiro ono mumulekera abamakanika bannakampala amanda gafuusa amanda mukisa mugwina guguno mujje mu Harvest Man Expo ku mudaala gwa Prof Bio Research sente zimera ku miti mulabe engeri tusobola okutaasa emiti ate nga tusigadde tufuna energy oba amaanyi tufumba mama Nalumansi afumbe Zebidaya afumbe ng'ate n'omuti weeguli asabye abantu okujja mbungi mwoleso guno basobole okumanya engeri oyinza okwongera okwenogera sente awatali kakaalukana mujje mu Harvest Man Expo okuva ennaku z'omwezi nga 14 omwezi guno gwennyini ogwokubiri okutuuka ennaku z'omwezi nga 16 tulabe engeri gye tusobola okukozesa obutonde okusenvula okuva ku ddaala erimu okugenda ku ddaala eddala omwoleso gwa Harvest Man guteekebwa kampuni ya Vision Group etwana Bukedde TV ng'eri wamu n'ekitebe kya Budaki mu Uganda nga gwakubeerawo okutandika ng'ennaku z'omwezi 14 kutuusa 16 mu kisaawe e Namboole. Kampuni endala eziteeka ssente mwoleso guno kuliko ya Tunga Nutrition abakolera akalongo ka Hendrix aba Engineering Solutions Ingisombo Funzi abakutuusako tractor za TFN ne Massey Ferguson aba Uganda Development Corporation ab'ekitongole kya ABI saako aba kampuni ya Crown Beverages abakusogolera soda Pepsi ne Mirinda. Okuyingira mu mwoleso guno okulambula kugenda kulera kwa mutwalo gumu ate gwe oyagala okuyingira misomo 27 giteekeddwayo oyina okusasula omutwalo omulala ogwa ssente. Omwoleso guno kugenda kumala ennaku 3. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Bukedde TV. Ate eyo nga tuvuddeyo embeera ebadde yakwebaza Katonda mu ssomero erya Busiika Preparatory School Evumba mu Town Council ey'e Busiika District y'e Luweero nga beebaza mu mmisa gye bategese olw'abayizi baabwe okuyita obulungi ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu. Ku ssomero lya Busiika Preparatory School Evumba mu disitulikiti y'e Luweero emmisa ey'okwebaza olw'okuyisa abayizi bonna mu ddaala erisooka ekulembeddwamu Reverend Father Joseph Mugamba olw'ekigo ky'e Naddangira nga yeetabyeko abayizi abaatula ebigezo bya P7 ab'ebibiina ebirala abasomesa abakulembeddwamu alikulira Edith Banji Director waalyo Saalongo Matabi Christopher bannabyanjigiriza abakulembeddwamu George Salyakulira okulondoola amasomero y'Emukono ne Erasto Kibirango Ssentebe w'Eroso ey'okutaano e Luweero. Ng'omwana eyakusinga okukola obulungi yafuna obubonero 6 eyasembayo yafuna obubonero 11. Faaza Mugamba atendereza omutindo gw'essomero n'abasomesa be balina abakwata obulungi abazadde n'abayizi. Ekyo tukola wano e Busiika nti abaana babasomesa ne babajjamu ne bawangula. Abayizi abaatula ebigezo nga balina omukulu waalyo mu mmisa batonye ebirabo ebikalu n'ebyensimbi era Faaza Mugamba n'abasabira. Akulira essomero lino bangi akwasiza abasomesa amabaasa okubeebaza okusomesa abaana ne bayita ebigezo. Kaŋŋambe staff yonna eri committed. Abaana baffe balya bulungi nnyo basula bulungi nnyo nga byebimu ku bintu ebitusobosezza okutuuka ku ddaala eno. Ngamba ky'eggwanga mbasuubiza nti omwaka 2025 tugenda kusingawo. Director Matabi abakwasiza ebirabo ebikalu ne yeebaza abazadde olw'okubawa abaana n'agumya nga bwe bali ab'okugenda mu maaso nga bakola bulungi. Nkakasa ttiimu gye mulabye wano eno nammwe mugiwulidde bwekuba mupiira teri mu Uganda League eri mu Premier nkakasa nywevu okwongera kugenda mu maaso ng'ekola ebyamawogero bisobole bulandifaani. Yesali alambise ku mutindo gw'essomero lino. Katonda waffe tumwebaza olwa Busiika Preparatory. Ffe bulijjo tutunulira kisingawo kubanga oguwedde teguba muki teguba muka kakati twagala 2025 era mu kikube. Ssentebe Kibiranga atendereza omutindo gw'essomero lya Busiika Preparatory. N'olwekyo njagala okwebaza wano bwe mulina lipooti gye muyinza kukola byagudde kubanga mulina kumpa bayise buyisi ate waggulu. Abayizi n'abasomesa abakulembeddwamu James Wamalongo basiimye obumu obuli mu ssomero lino. Nafuna obubonero 8. Nebaza abasomesa baffe okutusomesa obulungi nti yina essomero erikyasinze mu district
mutwongere abaana nga nafuna obubonero 8. Kutiriza nnyo abazadde baleete abaana ku Busika Preparatory School kubanga basomesa bulungi. Abayizi mu bibiina ebirala bakyamudde abazadde. Maria Natumbwe yakusakidde gwino ku Lwabukede TV. Ate abakongobazi beetabye mu kuziika eyaliko omukozi wa Vision Group ng'ono yatomeddwa emmotoka olunaku olw'eggulo mu bitundu by'e Namasuba. Isaac Adumba aziikiddwa Enswanjere e Gomba. Abakongobazi bagenze ku kyalo Nswanjere e Gomba okuziika Isaac Adumba aliko omukozi wa Vision Group mu kitongole kya DGF nga yatomedde emmotoka olunaku olw'eggulo yamunumbye ku mabbali g'oluguudo n'emutirawo. Akabenje kabona kadde ku batabata ku Ntebe Road nga yatomedde emmotoka ekika kya Prado TX kigambye deriva emmotoka yamulemeredde n'etomera Adumba yabadde ku mabbali g'oluguudo n'emusulamu wala n'afa ebiwundo ebyamutuusiddwako. Okusabira omwoyo gw'omugenzi kukulemerwa mu Pastor Beswell Sibyalo okuva mu Omega eringi sente omugenzi gy'abadde asabira yenyamidde olw'engeri abantu bayisa abakaka kye beeyambisa amagezi Gadumba gabadde nago ne bagejja embuto olwo Dumba n'afundikira nga ye tafunyeemo. Naye wakiri omukyalo oyo mwalikwataganye naye kye muyinza omukolera mu kapoloti mwami Dumba kasobodde kubanga ku magezi bakoledde proposal ndowooza abamu babadde nga bamuwaayo emitwalo 2 egy'entambula n'aterekako n'agula kapoloti endejje wakiri mu muzimbiremu ennyumba. Aboogezi ab'enjawulo kubadde manager Bukedde TV Richard Kaira Salongo batendeza Dumba olw'okubeera omusajja omugezi ate omukozi. Odde musajja mugezi nnyo. Consultancy waake eyo bwe wabaawo ddala emirimu egyo egyekuusa ku project Isaac nga avaayo n'ayambako era tujja kusubwa nnyo amagezi ge. Kasajja ali mu Serenjojo omwalisi w'ekibiina ki 7th Gear omugenzi kyabadde akulembera ategeeza nti eggwanga lifiiriddwa nnyo omuntu abadde omwandisi w'ebitabo ebyobula gavumenti ku byobufuzi ng'afudde alina ekitabo kyagenda okutongoza ekyokutano ku ebyo ebibiina byabadde yakamala okutongoza. Abadde muwandiisi wa bitabo ebiwabula gavumenti ku byobufuzi abadde yakawandiika 4 wiiki ng'emu mu maaso oba 2 tubadde tutongoza ekyokutaano tetubadde tukola naye yakiyita Severus Gia. Yesemu kyabanja aliko ssente wa disitulikiti Gomba neyakolako ne Duma mwogeddeko ng'abadde omugaso n'aluba bannakibiina olw'obutajjukira abantu nga Duma ne batuuka okufa mu ngeri y'obunkuseere. I want to challenge them. Kubanga omusajja ono abadde matiriyo so that akozesebwa babadde alina okukozesebwa. Era tulina omuze mu kibiina kyaffe ne tuleeta amabugo mangi nnyo naye nga Dumba ono he deserved more. Namwandu Justin Dumba ne mulekwa Jona Dumba basiimye ekitabo olw'okubabeerera nga byonna bye bayise babadde omu naye. Okuva ku makya olunaku ne lusiba nga bantuukako ate n'olwaleero nkyabalaba sobodde okuguma olw'abantu abo kubanga ndaba nga siri mu bbanga. Atulabiridde okuyita mu mbeera yonna era nga ye muntu abadde alina amagezi mu buli mbeera yonna gye tubadde tuyitamu. Oluvannyuma aziikiddwa ku saa 10 nga yafiiridde ku myaka 54 nkuzika kuwedde baalaza omusika Jona Dumba nga kukolebwa mu kwaya Benoni Sande. Yazzeewo mu kifo kya muzzukulu waffe Joseph Kinobe yakusakidde guli ku Lwabukede TV. Kale katweyongereyo n'emboozi egamba nti nga twetegekera akalulu k'omwaka 2026 abakulembeze mu disitulikiti y'e Kagadi basabye ow'obusobozi okusabira eggwanga libukalemu emirembe. Abaka ba Parliament mu disitulikiti Kagadi okuli Barnabas Tinkasimiro owa Buyaga West ne Eric Musana Akyali owa Buyaga East basabye Omukama Luhanga ow'obusobozi Bisaka okusabira eggwanga libe n'emirembe naddala mu kiseera ekyakalulu ekijja. Habw'okwegesa obumu, habw'okwegesa abaheereza kukola n'amaanyi kandi n'obunyalizire haitambiro kapyeri. Bano basabye n'abazadde abakyalina abaana awaka babatwale mu masomero okusoma basobole okugasa eggwanga. Nkasaba oyongereho n'okubongera kusaba abaana obutaruga mu masomero. Abaana boona balina kwikala mu masomero.
obubaka buno babuweeredde ku mukolo w'obusobozi bw'abadde akyalidde obukwenda bw'ebulola mu disitulikiti Kagadi. Basabye obusobozi okwongera okusomesa abantu okwagalana, okukola n'amaanyi n'obumu. Ngonza kutola omukisa guno okusiimwa bwe bintu bisatu ebikulu muno. Ekyokubanza oyegeseze obumu kandi buzookere muno. Ye obusobozi agamba nti eggwanga lifunye emirembe n'obutebenkevu nga kino akitadde ku Pulezidenti Museveni okukkiriza eddembe ly'okusinza. Atituwa kitalo hano kwa abantu batali kulungi mu lusoro nito sekya president nobale abagonze balumwe. Agamba nti abantu basuulawo ebikola ebyekko nga kati bali kimu. Abantu bakyakabuuza akwate obusobozi n'abaikiriza abe n'abanywanyi b'obusobozi boona basalika pulezidenti okusingawo abantu abali mu madiini. Omukolo guno w'obusobozi ayambazza abaweereza 5 n'abalala 2 ne beegatta ku nzikiriza eno. Twakwata ekalamu twahandika twatayitambiro obusinge bwata. Ate mu kaweefube w'okulwanyisa obwavu mu bannayuganda amaka ga pulezidenti okuyita mu kitongole ki Poverty Alleviation Department PADI bagabidde abatuuze beekagolola mu Model Village mu ggombolola y'e Nyakyera mu disitulikiti y'Entungamo Embuzi okubayambako okwekulaakulanya nga bakulembeddwa mu Josephine Kikyoncho omukwanaganya wa PADI mu bugwanjuba ne Chrisanthia Mbabazi omulondoozi waayo basoose kulambula abalunzi abasooka okuweebwa ensolo okwali embizi n'embuzi okulaba we batuuse. Oluvannyuma Kikyoncho n'Embabazi bakwasiza abatuuze abalala embuzi ne basaba abazifunye okuzirabirira obulungi. There were encouraging stories of where most farmers have got an income or their income has increased. Balambuludde ne ku mitendera egiyitibwamu okuwa abantu ensolo zino era basabiddwa okugoberera amateeka ga pulojekiti eno. Tuze kuwa abantu embuzi ate ze embuzi ozifuna tusooka kulambula. Gavumenti eno ab'obuweereza bwetuwadde nahereze kukwata ku mukyala kandi nyesinaweza embuzi za kunyamba munonga. Kale ate abakulembeze mu disitulikiti y'Erengo beekokkodde obusiiwufu bw'empisa obwayolekedde mu bakulembeze baabwe nga minisita wa Kampala Hajjat Misa Kabanda aggulawo oba ng'atongoza pulojekiti ezimu ezabadde zikoleddwa ab'eggye lya UPDF. Kakati bino byonna omusasi waffe y'abirina. Abamu ku bakulembeze mu disitulikiti y'Erengo beekokkodde abakulembeze abawemukidde maaso ga minisita wa Kampala Hajjat Misa Kabanda ne batuuka n'okwesindikira mu maaso ge okukkakkana nga naye atalantuse era abadde oyo bamutaasizza obutagwa kigo. Tegeeza nga baswadde nkimala nga bakulu abasiwukidde empisa mu maaso ga minisita basaana beetonde. Abakulembeze baagala beetonde kuliko omubaka Muhammad Muyanja Sentayi ne Abdallah Kitata ssentebe wa disitulikiti nga bano buli omu yali ayagala yabayaniza minisita Mbitiibwa bwe yabadde agenzeeyo wiiki ewedde okutongoza pulojekiti z'amagye ezakola mu wiiki ya Taleesita. Okwogera bino babadde Katuulo Mukyazanga nga bakulisa omuyambi w'omubaka wa pulezidenti mu kibuga ky'e Masaka Baati Kayondo okuweebwa obuvunaanyizibwa obw'okutabaganya bano. Baagala bakulembeza ab'amaanyi mu bbendobendo lya Masaka bayingire mu nsonga zino. Kati tufuna n'ebizibu gye tutambula. Bw'ogamba nti ndi w'Eruwengo oli ng'agamba ewali chairman yakuba MP. Kakati ebintu bwebyo tetwetaaga biwulira bannaye tubeegayiridde. Banira okulwanagana okuli ne mu kibiina ky'NRM bakutadde ku byobufuzi eby'ekijegere. Ayo okulwanagana okuli mu NRM nagambudde obwakalu bwonoona obuwagizi bw'NRM era ng'ekisinga okubireeta bye tuyita ebijegere. Kyokka minisita Aluna Kasolo gwe baagala atabaganya abantu bano agamba nti kiyinza obutasoboka kubanga naye buli lwagenda Erengo bakomekereza omuyisizaamu eggaali. Buli lwenzija eno mbazize naye nga mali tolimu mwa palamenti omu ate nga bwenaremu bwe mwogerako ebirungi nengera chairman weno nga anvuma ndababeera ku TV wange anvuma naye sifaayo. Ye alimisa ebyokwerinda Vincent Bamulanga Kisempijja asabye bwe kiba kisoboka akamyufu k'ekibiina kaveewo kubanga kafuuse kanaaluzaala ng'omuwolwa mulisa ku mmere.
ab'ebukomansiri baatudde ne bagamba mundi weesimbe wano tewali kamyufu, mundi weesimbe wano tewali kubanga memba wa palamenti agenda kuwaŋŋanga bali RDC wakiso Justin Mbabazi akalatidde wa RDC okulwana okulaba ngeni ali mebera waggulu mu kulonda okujja sombegayiridde tandikiremo tusitukiremu tukome ku bantu bano tubabule ebirungi by'enyalemu tubeere bumu tuzibe kuleta Masaka tulonye akaduuka President Museveni ssentebe kitata sibyabakulembeze naddala bakwasiddwa obuvunaanyizibwa bw'okubatabaganya balemate kumufuula mboozi ku mikolo neddwayo twakaggulawo eryerw'engenyi tetuyina malagala gamala awo totuteeka focus okusinga okujerwengo noyogera ku kitata ninga olinga alina kyalina nange ate ekitaliiwo Jacinta Bwanika yakusakidde eggulire eno ku Rabukedde TV. Lubula Lorian kwaniza mkicho kyaffe ky'emizannyo agataliko nfuufu wano ku Bukedde TV1. Tutandikiddeko mu mawulire gannaku ag'okufa kw'omuzannyi wa rugby Ronald Kayonda abadde azannyira kilabu ya Eagles eyafudde olunaku olw'eggulo ng'olunaku olwaleero kwe kubadde okusabira omugenzi. Omusisi waffe alina ebisingawo. Who are you? I'm Kayondo Rodney. Yeah, I have very many nicknames, but you can use Kayondo. Yeah. Yes. Olunaku lw'eggulo abagizi b'omuzannyo gwa rugby abazannyi wamu n'abagukulira baguddemu encuku oluvannyuma lw'omuzannyi wa kilabu ya Eagles Ronald Kayonda okufiira mu ddwaliro lya Kampala Hospital oluvannyuma lw'okulongoosebwa obwongo. Ono okutuuka okulongoosebwa kyavudde ku buvune bwe yafuna ku mutwe ku lw'omukaaga kilabu ye ya Eagles bwe yali ekubwa Buffaloes ku goola 21 ku 19 mu kiseera kya Dondo Rugby kilabu e Lugogo. Leero omulambo gwa Kayondo gutuusiddwa maka ga jjajjaawe eyamukuza Nabbingo mu nkuba ebadde efudemba. Abakungu baza okumukubako eriisa evvannyuma wamu n'okumusabira. Yes. Elisaba akatuuka. Wakati mu bakungu baza okumukubako eriisa evvannyuma maama wa Kayondo Julie Nasuwa azirise bw'alabye ku mulambo gwa mutabani we ng'era aggiddwawo nga biwala ttaka. Joy wonna wooli. Ronald Kayondo Junior nga taata we Ronald Kayondo afiiridde ku myaka 23 ng'abadde yakamala diguli ya mu business economics ku Mobs e Nakawa. Nze kennyini nambadde nzijanga mugane omuzannyo ogwo nga ngutya nga gw'amaanyi naye ng'akunyonya nedda totya muzannyo gwa mulungi muzannyo guli bwe guti ng'omuzannyo gwonna. Leero tujja kwongera okukebera okulaba mu system zaffe kiki tusobola okwongeramu okutereeza okusobola okumakinga omuzannyo more safe eri abazannyi. He has been with us all our 5 years. We recently celebrated 5 years. We are very sad by the death of Kayondo. Neyanza nnyo mukama nti nasobola okufuna chance okuzanya okutraininga naawe ku Mobs ne Eagles. Ronald Kayondo ng'abadde mpajiruwaga mu kilabu ye ya Company Eagles wakuziikibwa enkya ku kyalo Mirembe e Kaddugala mu disitulikiti ey'e Masaka. Kitalo nnyo ekya Ronald Kayondo twongera okusaasira ab'enganda n'ab'emikwano wamu n'okusaba omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze kisa. Njagala tugende tulabe omukolo gw'okwata obululu obw'empaka za Stanbic Uganda Cup round ey'ettiimu 32 nga bwe gubadde. Mu bukwatiddwa ba champion b'omwaka ogwedde aba Kitalwa Football Club bagenda kukyalira Katda Football Club ezanyira mu kibinja ekyokusatu eya Kampala Region. Emirala URAFC ekyalira Mbalala Town Council Express Football Club ezanya Total FC